Please let him come in. I was expecting him. This is exactly what we need to ensure our strategy works. For God and my country, my work is done. Akatambi ako bobango ketegereza koleka Simon Mujenyi byabakama akonkona ku ofisi ya president alete empapula era president alabikanga agamba nti yingira mbadde nkulindiridde era namukwasa bulungi nnyo empapula omukulu n'asayininga. Kiche tujja mu katambi kano nti Simon Mujenyi byabakama ne mwami Museveni akalulu bategeka kaabwe tebategeka kaaba na Uganda. Kye kifaananyi ekiri mu katambi kano eri yenna eyakakoze. Anyway, si bye bya leero. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse wagenda okubeera ng'asula. Wabula obubaka bwawadde ng'atuuse ategeezezza eggwanga nti ayina okutya era yakitegeddeko nti baagala kubeera nga bamutemula. Bwe bumu ku bubaka bwogenda okubeera ng'owulira nga bw'omulengera mu katono awo. Mu ngeri emu aweereza General Museveni obubaka n'amugamba nti wandibadde oswala ku myaka gyo ne weddako. Bigambo bye bimu ku ebyo byayogedde nga yakatuuka wagenda okubeera nga asula. General Museveni yagamba nti eddembe n'emirembe ebiri mu ggwanga Uganda ddala buli muntu alikozesa nga bw'ayagala era agamba ye kyasinze okuwa bannayuganda ly'eddembe n'emirembe. Mu ngeri zonna tugenda beera nga tubitunuulira. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okudisqualifyinga Mathias Mulumba wa Lukagga, ebibuuzo bingi ebiraisingiddwa. Ne tugenda kukuba tooki mwayogerera akakiiko kano bye yayogera ne byayogedde leero. Tumanye ebitongole bino bikolera bantu oba waliwo abiri emabega abikozesa ng'obulogoyi. Era tugenda tunuulira ku ofiisa omu abadde ku operation ezikugidde Robert Kyagulanyi Ssentamu okwetaayaaya. Osono Kyagulanyi amubuuzizza ebibuuzo n'atuuka n'alemererwa okubyanukula n'adda ku ssimu ng'alabikira ddala nti asobeddwa eka ne mu kibira. Naye kennyini nga byakola biraba tebijja n'atandika okubeera ng'akuba amasimu ng'omulabira ddala ali ku bunkenke. Kakati tuva ku kakiiko k'ebyokulonda ketulowooza nti mbutuufu kakolaga dibengalye ne tujja ku poliisi n'olaba abasajja batunga mbutuufu ebiragiro nabo bennyini bibatabukako. Tugenda beera nga nabyo tubyogera so nga ate tugenda tunuulira ebibadde mu lunaku olwaleero lwonna Kyagulanyi gy'atambulidde. Okusomozebwa kubadde kungi. Abadde alina okukuba laala 3 akozeemu. Ne n'okuva wasembedde kubadde kumutwala nga kugamba amagye nga gamuwerekera n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Byonna tubirina mu mboozi ey'olunaku olwaleero. Mu Uganda okwogera ku General Museveni n'abenjuye musango munene ddala era bangi gubatwazizza mu kkomera. Ne Musaayi muto wuuyo mwana wa secondary asibiddwa emyezi 6 agende eyo lwa kutyoboola General Museveni. So nga ate tugenda kutuukako eri John Katana. Ono baamugasse ku fayiro ya retired Kano Kizza Besigye. Kigambibwa mbu yamanyaako ku lukwe lwa Besigye okulya mu nsi olukwe n'okwagala okumaamula gavumenti mu buyinza. N'asirika kakati kino kye kimuvunaanya okusirika ng'asirikidde amawulire amanene era amazito bwe gatyo. Tugenda beera nga tubitunuulira. Nzikiriza
tukole mbwe tuti katono nnyo tujje ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Zikiriza nkubuuzeeko akawungeezi k'olunaku olwaleero. Osiibyeyo otya yonna gy'osinziira okubeera ng'ogoberera omukutu guno, webale nnyo webalire ddala. Yenze Sajjime, video gimpeere like eyakatwegattako, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Olunaku olwaleero eri abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu gabadde maziga, atayozezza ku mmunye kimunyigidde muli lwannaakola ntya olw'ebimutuusiddwako gy'abadde. Kale naagenza okumaliriza olunaku olwaleero ng'eyagenze anyumye engoye ziyuziddwa era nga zisigadde bulere. Waliwo akatambi ke ntunuulidde nga musajja wattu lwakwekaza abadde ayagala na kukaaba. Wagambidde mukyala we nti maama daba abasajja kye bankoze. Katambi kano kabadde so emotional eri omuntu yenna alina omutima ogw'obuntu ng'oyinza okwoza ku mmunye bw'okwata kwegamba ku buntu ng'olina omutima ogw'obuntu n'ekirala ng'oli muwagizi wa Kyagulanyi. Kabadde ka bulumi ddala nnyo, naye oba oli awo tuleme kutandikira eyo, katutandikire ate olunaku gye luwunzikidde. Kyagulanyi Ssentamu agamba nti yategedde olukwe baagala kubeera nga bamujja mu bulamu bw'ensi eno, era alina obubaka bw'asindise eri bannayuganda. Bwe tuba tusookeramu nga tetunnaba kwetooloola genda mu birala byonna. Ababona mawulire bonna ndi abi tulina information nti baagala okunkolako obulabe ng'okulonda tekunatuuka, so nabadde ndowooza nti kyekyo ekiseera era nensaba ababona mawulire bonna buli abikodinga abikodinge atambuze amawulire ago oba oli awo kyekituyambye okusigala nga tuli balamu. Engoye zaffe baziyuziza era nga bemuziraba zonna kyanaku naddala okuba nti akakiiko k'ebyokulonda kasirise. Mr. Byabakama, you are the chairperson of the Electoral Commission, but you are conspicuously silent because you're part of these people. You cannot condemn the wrongdoing, the criminality, the extreme violence that is meted upon us. You've not condemned the continuous road blockages. It is unfortunate. Like I always say, Mr. Byakagaba, who is the Inspector General of Police, has only come out to blame us for doing what is agreed upon with the Electoral Commission. We are supposed to be campaigning here, but we are blocked from campaigning here. We don't know any reason. You don't give us any reason. To the people of Uganda, please know that these occurrences are supposed to be eye-openers for you, to show you where exactly we are, and to remind you that nobody is going to save us but ourselves. I'm not your savior. I'm only leading the charge. Everyone is a savior. I want to thank the people of Fort Portal for coming out and asserting themselves. Thank you very, very much. There was so much tear gas, there were so many bullets flying in the air, but you stood firm. Thank you very much. This message should go to all the people of Uganda. Remember, and I always say it, that these criminals in uniform are not many. Majority of police officers are good police officers. Majority of soldiers are good soldiers. And please don't look at them as your enemy. That uniform is a noble uniform. We must liberate that uniform, the police uniform, so that police officers once again can exist in this country with honor, so that we can be friends with them, so that we can coexist. Soldiers are not different from doctors. Doing information. Okay, byebimu ku bigambo omukulembeze byayogedde, agambye uniform eyo ya kitiibwa eya poliisi ey'amagye naye waliwo abamu abagifudde etali ya kitiibwa. Mu bye tulina okubeera nga tununula ne uniform eyo tulina oginunula. Era agamba abamu balungi tebalina buzibu
wano wennyini wasinzidde n'abaako n'obubaka bwasindikira General Museveni nabo tusooke tubufune. You're supposed to you, General Museveni, you are an old man. You're supposed to be a respectable man. We grew up being taught to respect elders. But what does one do when an elder does not respect himself? You, the elders, you have always been preaching to us that we should be men of our words. You've been saying we should keep our words. Now we are telling you the same thing, General Museveni. Keep your word, because a man is only as good as his word. You said Africa's problem in general and Uganda in particular are the leaders that overstay in power. But look how long you've been in power, 40 years. But again you promised democracy. You said you went to the bush to fight for democracy. Is this a democracy you're talking about? Your opponents cannot be allowed to campaign. They are beaten, they are tortured, innocent citizens killed. Are you not ashamed of yourself, old man? Are you not ashamed? Are you not concerned about your legacy? I know that you are trying as much as possible to push us, to provoke us into violence. But I tell you, we are not going to be violent like you, because we are a different generation. We are thoughtful, we think about every single thing we do. Our weapon is this national flag, because it's more powerful. It has lived long before you took over our country. It will live long after you left our country. But is this the kind of memory you want to leave with the people? A brutal dictator that kills people for fun? That raised the son that murders people for fun? No. Kyagulanyi agamba nti Mwami Museveni bwe twali tukula twali tuwa era batugamba ng'okuwa abakulu oba abakadde ekitiibwa tunakikuwa tutya nga tokyewadde nga mutabani wo okutta akitwala nga kyakuzannyisa. Era ayongerako agamba nti tumanyi oli mutunyigiriza otuteeke ku kisenge tulabike nga tukola effujjo, tetugenda dikola kubanga ffe tuli generation ndala, tetulowooza nga bwe mulowooza oba bwe mwali mulowooza. Tetugenda kukola ffujjo. Ekyokulwanyisa kye tuyina ye fulaaga eno gy'olaba akutte. Naga tetugenda kubeera bafujjo. Era n'ayongerako naga wagamba nti ekizibu kya Africa be bakulembeze abeeremeza mu buyinza. Kati raba wakamalamu bbanga ki neera obuyinza okyabwagala. Bye bimu ku bigambo Kyagulanyi byayogedde. Agambye akimanyi nti waliwo enteekateeka ey'omukolako obutemu. Naye nga bw'agenda mu maaso n'okubuuza General Museveni ebibuuzo, General Museveni ebibuuzo ebimubuuzibwa bw'ati bw'abyanukula. Agamba atya General Museveni? Agamba nti yaleeta eddembe, yaleeta emirembe, era Uganda eri mirembe terinasobola gitabangula. Soka omutuwe. Mutangalo mu bintu bino ebitaano. Ekisooka ky'ekigambo ky'eddembe. Ensi etalina mirembe tesobola kukulaakulana. N'olwekyo njagala mutegeeze Abannayuganda bembeera nabo okukuuma emirembe kikulu nnyo. Era omuntu yenna anaagezako okutabula emirembe gya Uganda tugenda kumukwatako n'omukono ogw'ekyuma. Era nga bwe mmanyi NRA esobolera ddala ku kigambo ekyo eky'eddembe, kubanga tumaze emyaka essuka 50 tuli ku mulimu ogwo ogw'okuzimba amagye g'amaanyi
kati mu Kyedembe walumu ebitundu bibiri waliwo okulaba nti Uganda terina ntalo ekyo nkibakakasa nti tewaliwo agenda kuleeta entalo wano. Okay, kale ye General Museveni ng'agenda maaso n'okulaga nti ensonga y'emirembe gyo yagitereeza mu Uganda, ensonga y'eddembe yaliwa bannayuganda era tewali asobola kutabangula ggwanga lino yadde okubeera nga abaako kyaliseenya. Katutunuulire eddembe n'emirembe ebiri mu ggwanga byebiriwa wenjagala okubeera nga nzija nawo tutunuulirewo. Olunaku olwaleero kooti esingisizza musaayi muto gw'olengeraawo. Musaayi muto ye Edison Ssemugenyi asingisiddwa omusango gwa kutyoboola mukulembeze wa ggwanga era asibiddwa emyezi 6. Musaayi muto oyo gw'olengera ku screen yo. Omulamuzi wa kooti esookerwako Nakawa Esther Nyondoyi asindise omuyizi w'essomero eryambiriizi Modern Secondary School Erwengo Edison Ssemugenyi gw'olengera ku screen yo mu nkomyo amaleyo emyezi 6 oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'okwogera ebyensimattu ku President Yoweri Kaguta Museveni bwe yategeeza nti mubbi yavaayo n'ategeeza nti ono General Yoweri Kaguta Museveni mubbi era mulwadde muyi ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok. Gamba mubbi ate mulwadde muyi. Kale nno omuyizi ono emyezi 6 gye bamusibye. Eddembe n'emirembe gya mwami Museveni weewaawo awo we giri. Freedom of speech kale tuveewo tweyongereyo. Bwe tuba nga tuvuddeko awo tugende ku Electoral Commission, ekitongole ekirabika. Nsaba bwe tuba nga tuzze ku Electoral Commission nyamba onteereyo ekifaananyi kiri ekyasookedde ddala mwami Museveni kye bamutaddemu ne byabakama. Cause kiringa ekyogera obulungi ku mbeera egenda mu maaso. Ayogerera ekitongole ky'Electoral Commission ye mukulu amanyiddwa nga ye lwaki tetusooka ne tumufuna lumu. Yavaayo n'atugamba nti ensonga ya Mathias Mulumba wa Lukagga tebalumya mutwe. Eyo yaggwa dda. Yasinziira ku mukutu gwa CBS. Era n'ategeeza nti bo balindirira ebyo ebiba bivudde mu Ministry y'Education. Naye mu kaseera kano lwaki mmwogeri yasooka omutwe. Adde balua tetutandika ate kutunuulira nti nze nasoma literature, history, economics ne divinity. Nti ate mu literature yafuna mmeka, ate mu history yafuna tetulondola kubanga amateeka si gye gatugamba. Amateeka gatugamba nti Bukenya azze ayagala kwesimba alina okubanga alina obuyigirize obwesalira bwa A-level. So kati bwendeeta ebbaluwa yange nasomera Mengo Senior School nenga ebbaluwa yange eno bagimpadde ab'Emmengo era namalako senior ey'omukaaga nekakasibwa eri certified nengenda ne mu kitongole ekyagifulumya wabwe ekitongole ekyatekebwawo mu mateeka ekigezesa abayizi kino kati bali mu kugezesebwa nakyo kitaddeko omukono nti certified true copy. Nze nga returning officer sitandika ate kutunuulira nti nga okubala kwako kuba wano waliwo ebyatawanya mu olevu kati ate abo oba oyingiridde eddembe lyange oba otandise okunonooza naye nga mututegeera akakiiko k'ebyokulonda etteeka litugamba nti ekitongole kiri bwe kiba kiraba nti wasaanire okufuna ebbaluwa nekigikuwa tetutandika kubuuza nti lwaki bakuwa ebbaluwa eno
ngate wali n'emyaka 3 abaana batula sibye mukaga wali nakubeera na myaka 19 tetutandika kubuuza bibuuzo ebyo awo muba mutututte watali waffe ndowooza mutegeere wa wetukoma amateeka bwe gato bwe gafaanana ndowooza mumanya amateeka oluusi amateeka ogatunuulira noga nti naye etteeka lwaki etteeka bayinza okugamba nti mulindeko n'okuziikaawo waliwo kye tukyakola noga naye n'omuntu wa nze muzaala mwana wange yennyini etteeka ne ligamba nti nalindako okuziika omwana wo so ndowooza ekifaananyi nyinza okuba nkozesezza kiri extreme naye amateeka bwe gato bwe gabeera mututegeere bulungi tetusobola kubuuza nti lameka okubalanga kwakuyisa bubi nedda sebo tetukibuuze ebyo byali bigambo bya Paul Bukenya ayogerera Electoral Commission nga bamubuuza ku nsonga za Walukagga byayogedde obiwulidde si mulimo gwa Electoral Commission si mulimo gwabwe okunondoola omuntu bw'oba watuula ebibuuzo kikye wagwa kikye wayita ogwabwe kitongole kyabyanjigiriza kubagamba nti ono omuntu tumwekakasa era yayita mu mitendera gino niye mukadde kano Walukagga yaggiddwayo niye ebyo ebigambo bya mwogezi wa kitongole kakati leero abadde ayogera I'm sorry mbuliddwa point ku ye okujjako nga mumu n'agifuna eddakiika emu gy'ayogeredde noonyeza kyali mu kunnyonnyola ne kimbula osanga mmwe munannyambako mumbuulire ku bigenda mu maaso ku Walukagga kikyayogedde mu vidiyo soko gituwa. Nomination of candidates, where after nomination of candidates, the commission received a number of petitions arising out of the nominations at presidential level, parliamentary and local government. More than 300 cases, petitions have been had and determined, and the commission has been communicating its decisions, either upholding the decision of the returning officer to nominate a candidate or directing the returning officer to nominate those who were not nominated at that time, but who provided proof that they actually met the requirements, or even setting aside the nomination of certain candidates according to how the petition has been heard and the evidence produced. So in the case of the questions you've raised, yes, it is true. We have communicated the decision of the commission in the case of nomination of Member of Parliament for Busiro County East in Wakiso District, Matthias Walukagga. He has been denominated by the Electoral Commission, and that decision has been communicated to all the parties in this case. We have established, after the hearing the parties and looking at the evidence produced and examining the various documents, and in accordance with our mandate as Electoral Commission, that he did not meet the requirement of Section 4, subsection 1 and subsection 1C of the Parliamentary Elections Act, and we have communicated the decision of the Commission to denominate him as a candidate for Member of Parliament for Busiro County East in Wakiso District. In the same way, we have wano wenjagala okubuuliza nyinza okuba oba simanyi Luzungu gwe kikyowulidde kyayogedde siwuliddeeko ng'akoona ku lwaki basazizaamu Walukagga ensonga lwaki bamusazizaamu tagikoonyeeko yenkulu mu budde buno lwaki biki byataamiitinze ebyo byataasobodde kubanga abeera nabyo oba akakiiko k'ebyokulonda kayina mizannyo gye kali mu kuzannya naye ng'era bw'oyongera okwebuuza ekibuuzo nti mu byonna ebigenda mu maaso lwaki bakandidates ba NUP mu byonna ebigenda mu maaso lwaki bigenda mu maaso b'owulira abava eno ku sayidi ya yero beba abali independent be bajjamu
atera nakyo kitegeere nti NRM yayita ba independent bayo ne baga mulekera abayina kaadi kati abo abajeema be bali mu kubeera nga bajjamu kakati n'aba NUP mwe bagendera tuli mu bantu abesimbyewo abali mu 20 ng'Electoral Commission mu NUP ebajjeemu then ekyo kyakweraliikirira kakati Lubongo yavuddeyo nannyonnyola njagala osooka omutuwe Semateeka wali 1995 naye n'omukulu yaleeta certificate yali 1982 nooza n'agamba nti ya UP basic military training kakati n'agenda mu National for Cancer Education oyo mukulu n'afuna ebbaluwa bweti ya National Cancer Education gye bagamba nti yali equivalent yalina equivalence bwe batuukirira akakiiko k'ebyokulonda basewo ne banyabo kavayo ne kategeeza nti bwe kalaba ku certificate eno bwe kati kaba tekasobola kwogera kintu kyonna kyonna akakiiko k'ebyokulonda njagala muddeyo mulabe obutambi obwo akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti ffe si omulimu gwaffe si gwa equatinga documents toli bwaleeta certificate okuva mu National Cancer Education kiba kitegeeza nti ffe kubanga Electoral Commission ekimanyi nti si buyinza bwayo okuinquiringa into equivalence of documents as long as they are valid. Obuvunaanyizibwa bwako bwali badde okulaba nti eno certificate ntuufu oba si ntuufu. Kituufu National Council yagissuing oba nedda. Naye National Council bw'evaayo negamba nti eno certificate fe abagissuinga. Kaakati akakiiko k'ebyokulonda kaba tekakyalina buyinza okugamba nti eno certificate tesobola kuyimirira. So kati ne bagezaako okugireyinga n'ebirala bwe bityo. So tuvumirira bino byonna ebikolwa bali mukola n'ababuulidde nti okay kale ye David Lewis Lubongoya ku nsonga ya Mathias Mulumba Walukagga wabula okusinziira ku bannamateeka ba Walukagga batugumiza okuli Luyimbazi Nalukoola ne Araka Coan Company Advocate bavudde ne bagamba kano kasonga katono ne tugumira ku side eya Nalukoola because naye bamuyuyamu kawo ne tugamba musajja ffe bamujje mu parliament naye bwe bagenda ne bapetitioninga ne basaba petition yaliyo era yagenda malako ekisanja kino bwe tubanga tuvudde awo waliwo omwami gwe bayita munnakibiina ki PFF bamuyita Makoha Mugenyi Samuel Makoha Mugenyi Samuel ono nno asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi era owa kkooti esookerwako Nakawa bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga aggulwako omusango ogw'okusirikira amawulire ag'okulya mu nsi olukwe. Agguddwako omusango ogw'okusirikira amawulire ag'okulya mu nsi olukwe. Oguvunaanibwa Dr. Kano Kizza Besigye ne munne Haji Obed Lutale. Oludda oluwaabi lutegeezezza kkooti nti ono yamanyaako nti Dr. Besigye ayina olukwe lw'okuvuunika gavumenti n'atayogera. Omusango guno gwongezeddwayo okutuusa nga 16 omwezi guno olwo omuwaabi wa gavumenti mu musango guno obutabaawo. So oyo avunaanibwa kubeera nti ye yamanyaako ku mawulire nti Dr. Kano Kizza Besigye ayina enteekateeka evuunika gavumenti naye n'asirika era n'akikuumanga ekyama. Naye gwe mumanyi nti nno wano basobola okukwatirawo abantu bangi bagamba gwe twakizudde nti wali omanyi ku lukolu nti gundi yali agala kuvuunika gavumenti. Okimanyi nti wano basobola okuguleeta nga nagwo omusango kubanze mbadde siguwulira na kipya mateeka gye kiri ne kipya. Gwe kimanyi nti
basobola okukwatiramu abantu bangi. Gwe tukizudde wali omanyi nti gundi ayagala kuvuunika gavumenti n'osirikira amawulire ago. Omanyi ennaku zino emisango egigunjibwawo nga bw'oginoonya obuvo bwagyo gya byabufuzi. So awo nawo tuveewo tugende buterevu nnyo eri olunaku olwaleero nga bwe lutambudde. Kyagulanyi olunaku olwaleero bw'atandika okubeera ng'alunyuma. In fact tugirewo ddala Theodore Ssekikubo. Theodore Ssekikubo naye ebibye bibi. Bannange. General Shande batugamba nti yatuula ki P7 mu 82. Yali P7 mu 82. Kakati awere nemba na Theodore Ssekikubo. Dwashande bagambye nti empapula ze tezirina buzibu bwonna omusajja yasoma. Ko Ssekikubo nti kati bwe tuba tugeraageranya mpapula ezawalukaga nnyingi nnyo. Walukaga ina na kuba musomesa ng'asomesa Lwashande. Kati ojjamu otya Walukaga n'olekamu Lwashande ng'ono asobola n'okusomesa Lwashande. Sooka otuwe ku musajja Theodore Ssekikubo. Ga n'omugeraageranya ne Lwashande. Walukaga n'omugeraageranya ne Lwashande. Walukaga waakiri ebitabo bye yasomako. Ebitabo bye yabisoma. Ayinza okuba ng'alemeddwa okugatta olwo ne wali. Naye Electoral Commission terina buyinza kulekamu Lwashande musajja watu wa P5 ate n'eryoka ejjamu ono Walukaga. Kwegamba Electoral Commission erinamu abaana n'ebyana. Kifuuse ekitimba kya Nabbubi kino kikwata munafu. Walukaga kubanga ye opposition atajja kukola buli kyonna kyasobola okukola asanyusa abali mu buyinza. Ye olwalowooza yeesibye empina azina ayagala abali mu buyinza bamukubire mu ngalo. Naye esimu gye yafuna nga tuli mu boardroom, esimu eyo yanzalira akabasa. Nali ntudde naye bwenti n'agikwata madamu speaker n'afuluma ne muwulira nga bakuba akakule nti deal done. Aveeyo abuulire ensi deal ki gye yali ayogera ne speaker eyali done. Ye neevuddemu bino byonna. Era n'afuluma n'ayingirira ddala ne munda. Yakomawo ng'amaaso tegakyalaba. Byabakama yakomawo ng'amaaso ne galubindi ng'azaasizza nga n'amaaso tegakyalaba. Eggwanga liri mu kaseera kazibu bannange. Petition nabifunye era ndi wano nzize okunona okusalawo kwa Electoral Commission. Naye olwedde wadde tebannagituwa naye nabitegedde dda. Naye kyamukisa mubi nti akakiiko k'ebyokulonda. Okay. Bwe boogera ku byabakama njagala onyamba onzirizeeyo kakatambi kali. Deal done bigambo bya Theodore Ssekikubo. Deal done ogitegedde. Kakati ne mu kalulu k'eggwanga omukulu Simairo yo ogirabye. In fact emboozi gye saababuulidde nga Nyanjula yeya akulira ettendekero lya Namutumba TTC yavudde mu bulamu bw'ensi. Tugenda kubeera nga tugijjako yafudde mu kabenje. Katugende mu lunaku Kyagulanyi Ssentamu olumufuukidde akabasa era olunaku olubadde olukaawu okkira omususa. Lugendo nno yalutandise bulungi naye bazze babrokinga amakubo gonna gy'alina okubeera ng'ayita. Mwe mubadde n'okumutegeeza nti Mwami Museveni alina gy'abaddeeyo kale nno nga tebajja kumukkiriza kubeera nga ye ayitayo. Kyagulanyi ayongedde okubeera nga abrokingibwa. Yabadde road block ayongedde okubeera nga abrokingibwa. Era mu kubrokingibwa kuno yakoowodde byakagaba. Amugamba owange kiki? Buzibu ki? Naye ng'ebitongole ebirala byonna waliwo omusirikale gwe bamyusizza amaaso wano katono afiire ku ssimu. Ndowooza nga orders ziri Ssekikubo zaatugambyeko nti order from
omusirikale oyo Kyagulanyi amubuuziza ekibuuzo lwaki omblokinze simple nga talina ansa yaakyo n'anoonya abakulu waliwo n'omulala ogenda mulaba Kyagulanyi Mugabe kati kantambuza ebigere ayi Katonda ng'omusajja atuuyanye so bino byonna njagala tubizingire mu katambi kano akatonotono kensobodde okubeera nga nkuwa kakwasa ennaku sooka okatuweeko Laba mukwano bye bakoze bankubisiza amasanyalaze ngoiza ulawana sigenda gende eyo kubanga balina obulabe baagala okututuusaako lwaki batusindika mu nsiko nga lwala eryawo Yes, you are going to kill me. No, we cannot. We're going to put the Kawasaki away. I've not done anything wrong. Okay? I'm on the out in the national flag. I'm a presidential candidate. How we embarrass Hello, keep quiet. You blocked every time we are near the rally, you block it. Now it is 4 o'clock. We have not campaigned. We beg you to allow us go to our final rally. It is just a few minutes from here. Please allow us to go and campaign. The Electoral Commission told you you have no right to stop us from campaigning, but you've been blocking the roads. We don't know why you're blocking the road on us. Allow us to go and campaign. Allow us to go and campaign. We want to go and campaign, please. Just open the road for us. Please open for us. Let us go and campaign. What you're doing is illegal. We are not breaking any law. I am a candidate and I'm supposed to campaign. People are already at... Okay. Owulira okwegayirira. Nenga talina kwegayirira. Electoral Commission yemanyi nti awo alina okubeera talina kwegayirira. Poliisi talina gisaba lukusa. Aina gitege. In fact, Electoral Commission yeina no gitegeeza nti candidate agenda kubeera mu kitundu ekyo ye providing a security. Naye ali mu kwegayirira. Now, njagala nkuwe akatambi kano, then kakutambuze emboozi eno, oba oli awo n'otegeera okuva ebwakeeredde embeera nga bwesiibye. Katuwe. Ngayolekera district ye Kabalole, ekibuga Fort ne district ye Bunyangabo, Kyagulanyi, olugendo yatandise okulubambagako ng'enkoko emberebere yakakookolima. Atambudde teri mukoosi gwonna okutuusa ekihuura mu district ye Kyenjojo. Wano asanze poliisi n'amagye baakiiseewo ebimotoka byabwe n'emisanvu. Kyokka ku bidduka ebirala poliisi ebadde esegulamu ne biyitawo. Wano
babadde baagala ayite mu kkubo ery'ettaka erikolebwa eriva ekihuula ne ligwa e Kahunge. Ensonga gye bamuwadde nti gwavuganya nayo Yoweri Kaguta Museveni abadde mu disitulikiti y'e Kyenjojo n'Ekibaale nga naye aperereza balonzi nga n'olwekyo takkirizibwa kukozesa kkubo lino. Tekibaddeeko kuwannaanya nti Museveni abadde mu bitundu by'eno kuba tulebe n'abamu ku bawagizi b'ekibiina nga beewanise ku biroole basombebwa okwolekera gye bagenda okulagira obuwagizi bwabwe. Kyaddaaki Kyagulanyi akkiriza okwekoolobya mu kkubo ery'ebbali ery'akafuufu. Nene ebimotoka bya poliisi bisigadde bimuwondera si kulwa ng'afuna gy'atutunukirayo nadda gye babadde batamwagala. Okuva ekihuula okutuuka e Kahunge waliwo akatemerero ka kilomita 68 okukwagassana mu mukaaga okuva e Kahunge okwolekera Fort Portal omugatte ze kilomita 114. Singa yabadde wa kugenda butereevu ekihuula yabadde abuzaayo kilomita 62 okutuuka e Fort. Mu katawuni k'erwetera ng'ebula kilomita 27 okutuuka e Fort abawagizi batandikidde okumwaniriza. Kyokka bagenza okutuuka mu katawuni akayitibwa Harubaho nga poliisi ezibye ekkubo nate nga bano ebadde ebula kilomita 6 zokka okuyingira Fort. Only 20 minutes to reach. They sent me 3.5 hours. I drove on the dusty road. Now I reach here. I'm going there and change it. Why do you close it ennaku emweyolese mu bwenyi nga yeebuuza ekyokukolera poliisi gy'afubye okugondera ng'emwetoolooza. Ate poliisi yalabuka ku luno bw'ebeeziba ekkubo terekawo omuwaato gonna waayinza kujja. Kyagulanyi abadde akiraga nti poliisi eri mu kkobaane lyakumumalira budde. Kyokka neena agonze n'ayita mu kkubo eryetooloola kyokka buli lyabadde atuukako eriyingira Fort ng'asanga zibe. Asazeewo okusooka okwolekera disitulikiti y'e Bunyangabo gy'aba atandikira kakuyege era ku kisaawe kya Busiita Primary wakubye olukuŋŋaana olusoose bw'abadde ayogera n'abatuuze asoose kuvumirira by'ayiseemu mu kkubo. 1,000 soldiers and police officers bali everywhere. Bakuba abantu emigo, bajeyo abapoliisi, bajeyo aba prisons, bajeyo aba military, bajeyo aba SFC nga balwanyisa omuntu talina wadde ejjinja gyasenyera Uganda flag. Fort Portal okuwenja akalulu kukalubye lwa kuziba makubo. Mu katawuni k'emugusu poliisi ebadde ezibyewo emisanvu kyokka n'emala n'eddiriza naye abawagizi tebaganyiza kuyitawo. Lutuuse ne lufuuka oluyimba nga Kyagulanyi awaliriza okutuuka mu kibuga Fort Portal gye baategese olukuŋŋaana. Bw'abadde asalinkiriza makubo poliisi gy'ezzeemusindika asibidde mu katawuni k'e Butebe nga nayo poliisi ate ezibyewo. Mwebale kubeera nga temukola fujo. Itwe tulina emico emirungi. Kyokka oluvannyuma poliisi yejjuludde mu katawuni kano n'emuggulira oluvannyuma lw'okumulira eddakiika nga 20. Kyokka abadde yakasembulako ebigere nga biibyo ng'alinnyalinnya okutuuka ku ssomero lya Kahinju Secondary School okwolekera ekibuga Fort Portal nga n'emabega w'abadde asibiddwa okyalengerayo nate ekkubo ne liggalwa. Ku luno ng'obala ebimotoka by'amagye ne poliisi kumpi ne bikulemerawo omuwendo.
Bwalabe guli gutyo n'afuluma ekidduka kye ng'awulira bimukeese. This is the main road. Machi mutu sindika musiko once again. Machi mutu sindika mali another 2 hours. I have 5-10 minutes to reach my rally. I have 5-10 minutes to reach my rally. Please, kale munde Kenya ndenze kasa ngeya abantu banize. What is wrong with that? Abantu banize munde Kenya campaign ngeba sajja mwe. Bwebaganya okukkaanya asazeewo atambuza ebigere nga bw'afalaasira baali nabo obutalwana. Ekiddiridde Misinde ng'ayagala okweyuna ekibuga n'abasirikale ne basumulula ttiya gaasi. Atuuse n'okugamba nti bwe kiba kyetaagisa poliisi emuteeke mu kabangali yaayo emwevugira emutwala asisinkana abantu. This is the road. You are police. You can lead me. No. You can follow me. But I am not going to take 4 hours to reach my rally. I left Kampala at 3 a.m. in the morning. I have not campaigned because you blocked all the roads. No, sir. Put me in the police vehicle and drive me to the rally. Don't push me! Okay. You stop me! Anything wrong. Okay? I'm only having the national flag. Look how you're embarrassing me. Look how you're humiliating me. You're provoking me to violence. I will not fight with you, sir. I will not fight with you. Be humble. I'm not going to fight with you. Be humble. Okay? I'm not committing any crime. I'm a presidential candidate. You blocked the road all day. Wano abasirikale balabise nga abasobeddwa. Yeewuunyiza poliisi y'eggwanga n'amagye baalumiriza nti balina kukuuma ddembe n'okugondera amateeka ate okudda ku y'okumutulugunya nga n'engoye ze bazitaagudde. I'm a presidential candidate. Why do you beat me? Why do you close the road to me? Why do you humiliate me like this? What have I done to you? This is wrong, my brother. The Muganda stopping the campaign. Let them bring our where the media because our security is a camera. Asazeewo okuddamu okwewanika ku kidduka kye n'awuba bendera ng'engoye enjuze nga n'abamwaniriza mu kitundu amaziga gabayitamu. Aliko omupoliisi gwabuuzizza ekizibu we kiva n'alemwa okumuwa ensonga. Ekibuuzo bwe kigaanye omupoliisi ne yeetegula. Behembo, what is your problem, my brother? No, don't push us.
Ebigambo byonna ebibaddewo Kyagulanyi abiwumbyewumbye bw'ati. Eri mwena bannayuganda batulaba wano n'abeetoolodde ensi yonna navudde Kampala ku ssaawa 9 ez'ekiro n'envuga emmotoka twatuuse ekyenjojo nga bagaddewo ekkubo nti Museveni agenda campaigninga mu district eyo sinakozesa amakubo nawadde mbuzayo eddakiika 3 okutuuka wengenda okolera campaign ne batusalako oluguudo ne balugala ne batubugisa essaawa 3 naye mu bitundu ebyo byonna nga bagadde amakubo sina campaigninga olunaku lwaleero lwonna main rwale yaffe eri awo nina campaigninga Fort Portal City abantu bajjudde gye bali batulinze naye poliisi ezeesalako amakubo ne wano weetulese ngemaze okuba abantu emiggo neera bazeemu basazeeko kaakati njagala ensi yonna emanye obulamu bwange buli matiga obwa mukyala wange buli matiga kuba ndi naye olw'abannange bendi nabo ne bakandida bye tuli nabo tetulina n'omusango n'ogumu gwe tukoze zize ngamba abantu tebakola fujjo era tewali akoze fujjo. I've been telling people not to be violent. Nobody has been violent. It is the police and the military that are being violent. There's a man there called Namuoza, he's a police officer. There's another man called Bihembo, he's a police officer. They are chasing away the crowds. Wakati mu mbeera eno abawagizi basigadde bamuwa essuubi nga bamulaga obuwagizi. Kale embeera bwetyo bwebadde mu lunaku lulamba nzikiriza nzijewo bujeno ate tuveewo naye bino kikyobiyigamu eggwanga liyinza obutakyuka nga bw'oyagala naye kirungi ne weetaba mu kulikyusa oyagala likyuke naye otaddeko ettaffaali okoze byoteekeddwa okukola jangu komawo tulonde bwe tumala okulonda era ne kiro nkikujjukize akalulu tekajja mwami Museveni mu buyinza ago mazima kyekirina okukolebwa toli mwana muto naawe osobola okubeera ng'okyebuuza oba ng'okyeddamu. John Katana yabadde akulira essomero lya Namutumba TTC. Amawulire ge tufunye olunaku olwaleero ono avudde mu bulamu bw'ensi eno kabadde kabenje akaguddewo Livingstone John Katana n'akafeeramu nga bw'okalengera awo emmotoka eweddewo. Ono yabadde akulira ettendekero lya Namutumba TTC. Kitalo nnyo tusaba ab'eŋŋanda Mukama abagumye omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa. Tetugenda sukkako wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abatugoberedde. Nze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda, Morgan Kulenzi, Abe Kumapeesa, Katonda omulungi ow'ekisa abatuweere bye musinga okubeera nga mwagala. Mubeere bulungi.